Mu kutalaaga paaka ez'enjawulo tutuuseeko ku siteegi y'Emityana ng'eno Lukwago Twaha omwogezi wa siteegi eno ategeezezza ng'abazadde bwe batajumbidde kuzza baana ku masomero nga kino akitadde ku muyaga gwa byabufuzi. Naye nze nsuubira abazadde tebajumbidde kuzzaayo baana ku masomero. Yensuubira ndoze engeri gye tubadde mu kutaataagana kw'ebyokulonda abantu tebanneeteeka bulungi na kufuna kasente. Ono awanjakidde gavumenti eya wakati okusitukiramu ekwasizeeko abazadde abakyalemereddwa okuzza abaana ku masomero olw'embeera y'ebyenfuna. Naye kyenkubiriza gavumenti esobole okubeera nga etuwa ku buyambi abazadde ekiyinza okuba ekibaganya okuzzaayo abaana ku masomero ng'akasente katini baakamalawo mu kulonda kati etuwe ku buyambi tusobole okubeera nga tuzzaayo ku baana baffe. Sibulinde John Bosco omugoba wa takisi awanjagidde abazadde okufuba okwetambuliza abaana baabwe nga badda ku masomero baleme kutuma bantu balala. Bw'ojja n'omwana wo naddala kati wano nga mu kibuga bano abaweereza abaana nti mpeereza muweereze gindi ekyo kyo si kirungi. Kyetaaga omwana wo gwe wennyini n'omwetwalira n'omutuusa oba agenda kusoma n'omutuusa ku ssomero. Tutuuseeko mu kikuubo wabula eno obadde tolina wooyisa kigero olw'omujjuzo gw'abazadde ababadde bazze okugulira abaana baabwe ebikozesebwa ku masomero omuli ebitabo, sabbuuni, sukaali n'ebirala. Abamu ku basuubuzi abakolera mu kitundu kino bategeezezza ng'abazadde bwe bajjumbidde okugulira abaana ebintu ebyetaagibwa ku masomero. Sikuulu tabadde mubi okutwaliza awamu, tabadde mubi, abasuubuzi bakoze n'abazadde alhamdulillah bazze ne bagula ebintu sofa bitambudde bulungi era ng'abasuubuzi mu butuufu tulowooza nti at least eno season yabadde yaddeyaddeko era nga olaba abantu abali mu kikuubo obudde buno abantu we bali bangi. Bwe tuviiridde mu kibuga Kampala embeera ebadde ekyali y'akayisanyo. Ate ku kyalo Bukeerere ekiri mu ggombolola y'e Kakiri mu disitulikiti y'e Wakiso abaana abasoma mu 150 abatalina mwasirizi baweereddwa ebintu ebikozesebwa mu masomero. Bino bibaweereddwa abakulembeze b'ekyalo abakulembeddwa ssentebe w'ekyalo ky'e Bukeerere David Nyanzi, abakulu mu ddiini nga wano ssentebe Nyanzi asoose kwogerako n'abatuuze ababadde baleese abaana oluvannyuma ne batandika okubagabira ebintu okubadde kkalaamu, ebitabo, bayiro n'ebirala. Ono atandise n'abaana abasoma ekyomusanvu nga bano abawadde ebitabo ebinene ne bayiro era obwedda gwakwasa nga yeebaza ebimuweereddwa. Abaana n'abamu ku babalabirira be twogeddeko nabo basiimye ssentebe n'abakulembeze abalala okubayamba okubadduukirira olw'ekyo kye babayambyeko okusobola okugenda mu maaso n'emisomo gyabwe. Nebaza kyamaanyi waffe olw'okutuwa ebitabo ffenna tujja okusomero nga waliwo kye tukolamu. Nebaza kyamaanyi waffe olw'okutuwa ebitabo tusobole okuddayo ku ssomero nga tulina bitusomero. Ssentebe Nyanzi alambuludde ku kyamuwaliriza okuvaayo n'enteekateeka eno. Mulimu abaana abatalinaako mwasirizi, abaafiirwako abazadde, kale kukolera awamu ne tuwa abaana abo ebitabo ne peeni n'ekkalaamu era abaweeredde ddala nga 152. Ono akuutidde abazadde okwongera okwekwasa Katonda kubanga ye byonna mu buli kimu. Kyensinga okubawa omulanga kw'ensonga enkulu kwesiga Katonda n'okwataganira awamu n'abakulembeze baabwe mu bitundu ebyenjawulo. Ate abalala okubadde omusomesa w'eddiini y'Abakatuliki John Bosco Kamoga Innocent basiimye ebiweereddwa abaana okubasobozesa okweyongerayo n'emisomo gyabwe. Ekitundu kino w'oyimiridde kibayita Mbuye nakyo nga kisangibwamu ero si wano Bukerekere yagenda okutuuka kujja kuba chairman nga kiri wansi nnyo. Abaana tebasoma nga babeera kuno ku kyalo n'alwana ku ky'abaana okusoma. Leero tubadde chairman Nyanzi ng'agabira abaana bagenda ku ssomero ebitabo ne peeni n'ekkalaamu. Tumwebaza nnyo yeebale. Neus Kyomhendo ne Kizza Peter be bakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaaleero.